mutya bannayuganda bannange mwenna abali mu Uganda nammwe abali ebweru abali mu kukola abali ku kyeyo mu nsi yonna mwotudde naddala bakadaama be bayita bakadaama namukwano gwange abadde abeera bweru mu Mawarabu yeetuze bambi yafudde naye ng'ekyamwesizza mbu abadde abeera bweru eyo amaze emyaka 4 yajja namala naddayo namala emyaka 9 n'akuŋŋaanya obusente bwe naye kikwewuunyisa abadde mulongo naye nga sente aziweereza mulongo munne kati mulongo munne ono abadde nakato naye babiri yali sente ze kakana mukazi watu yagenza okuddamu n'embeera ya covid nga babiri yali abeera taliiwo bifaananyi byadde amuweereza si byebyo byonna byadde amulimba ne sente zonna wadde n'ekikumi tewali era busente bwe yabadde nabo bwe yazirabo mu kasawo era yafudde mu kasawo bwasigaddemu era leero ndowooza tugenda omuziika naye nga kitalo nnyo ne neebuuza otuuka okulya sente za kadaama bakadaama bakazi batu basajja batu bayita mu mbeera nzibu nnyo mu mawanga g'abazungu eno gye bali nga bali mukola busente bwabwe bw'ekinaku na mukazi watu n'akuŋŋaanya busente bwe ng'amanyi nti agenda kudda e Uganda abukolemu oba ka bizinesi oba abuzimbemu akayumba agenda okudda eno nga busente bwe munnayuganda obulidde byebikolimo bakazi mwe namwe basajja mwe bibatuukako n'abaana bamwe ne bafuna ebizibu ne bafuna ebikolimo olw'okulya sente z'abannammwe zibakoleredde mu ntuuyo zaabwe oli otya sente za mukazi wattu kadaama abadde eyo ng'abonaabona akeera okwoza engoye akeera okusiimula akeera okubonaabona n'abawarabu abo akeera okubonaabona n'abazungu n'akuweereza obusente bwe n'obulya ekikwewuunyisa ate mulongo munne yalidde sente ze nze kulaba nasuze bubi nasuze amaziga gankulukota ngankubamu akafaananyi ngeri omwana gy'abeera mu bawarabu eno ng'akola ngeri omwana gy'abeera mu bazungu bano ng'akola n'abonaabona n'agumira ebivumo n'agumira ennaku n'agumira okutulugunyizibwa n'agumira embeera embi obulwadde ng'amanyi nti akuŋŋaanya obusente bwe addeeko abeere bulungi naye muganda wo oba maama wo oba mukwano gwo nodda ku ssente za kadaama n'ozirya muganda gwena nalaba ka vidiyo togeza nga n'okwata ku ssente za kadaama n'ozirya bakadaama bayita mu bizibu bingi okusobola okufuna busente obwo beerekereza ebintu bingi naye tuddanga ku ssente za kadaama gwe wonna munnayuganda alaba ka vidiyo kano n'olya ssente ezo abo abakazi basajja babonaabona nnyo okuba nga bafuna obusente obwo n'obulya oba ng'ofunye omukisa n'abukuweereza obusente bwe bukolemu ekyamakulu bukozese nga bw'aba abukuweereza ate tomufeera ate omulimba Mukama Katonda nnyambira bakadaama bano bonna gye bali mu nsi yonna bannyambire bafune bannyambire ebyabigendererwa byabwe byabatwala mu bawarabu babifunemu bannyambira bakadaama bano ayi Katonda wange ebintu bye babatwala ebweru babifunemu bonna mu nsi yonna mwali muno munnyambire ayi Katonda wonna gwowooli eyamusobozesa okufuna tikiti n'atuuka mu ggwanga lino munnyambire ayi Katonda wange omunsobozesa okufuna ssente zikole byayagala ne bw'aba baziweereza baleme kuzirya yesaala yange Mukama wange gyekusabye olwaleero nga nze Kabaata gwenda ng'oli kadaama wonna sharinga ka vidiyo kano katuke ku bakadaama bano nti Kabaata abaagala nnyo era abaagaliza omukisa gwa Katonda gubeere nammwe era ayagaliza gwenda nga walya ssente za kadaama wonna gy'oli oboneebone kikutuukeko ate okisasulire gwe wenna alikwata ku ssente ya kadaama ng'agikuweereza musajja gwe oba oli mukazi oba oli muganda we oba oli maama we oba oli mukwano gwe kadaama kaalikuweereza ssente ze n'ozirya byebikolimo by'ogenda okufuna be baana baba bagenda okubonaabona ge gasitaani g'olitwala ng'olidde ssente za kadaama bw'azikuweerezanga bw'ozikozesanga mu linnya lya Mukama Katonda mwenna bwe mbasabidde amiina.